Namungi w'abalamazi abakatoliki bakungaanidde ku kigo ku kisomesa ky'Evviira mu muluka gw'Ekitonsa mu disitulikiti y'e Kyenjojo nga bano nno beetegekera okukuza olunaku lw'abajulizi baabwe abasatu abattibwa mu bitundu by'eno olw'okubeerawo olw'enkya. Bano bo olunaku lwabwe olw'abajulizi balukuza buli ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Gatonnya. Namungi w'abalamazi okuva mu bitundu by'Ekigezi, Kisolo, Kasese ne mu bitundu ebirala bamaze dda okweyiwa ku kisomesa kya Vviira ekisangibwa e Katoosa mu disitulikiti y'e Kyenjojo okujjukira abajulizi abattibwa mu kifo kino. Bano babadde mu nnyiriri mpanvu ddala okusobozesa ab'ebyokwerinda okukola ogwabatendekebwa. Abalamazi bano olw'okusiyaguka eŋŋendo empanvu abamu balabiddwako nga bagudde eri amakoowukoowu. Olukuŋŋaana luno lutegekeddwa ekibiina omwegattya ab'episikoopi ki Uganda Episcopal Conference n'ekigendererwa eky'okujjukira Adolf Tibe eyalirwa Mukasa eyali omwana enzaalwa y'omu kitundu kino. Father Moses agamba nti omujulizi Adolf yawambibwa abaali basuubula abaddu nga wa myaka 24 oluvannyuma yeesanga ng'ali mu lubiri lwa Buganda n'oluvannyuma n'attibwa ng'amaze okukyuka n'adda mu Bukatuliki. Adolf Tibe is born in this parish. He's born in a place called Mieri. He was captured during the raids of the slave trade time and taken to Uganda, and he found himself at the king's palace, the Kabaka's palace. And when the king changed his mind against Christianity, he ended up killing them together with the 22 Uganda martyrs. Ekifo kino kiriko amayinja guwandiisa ag'ebyewuunyo agawerera ddala 22. Wabula Father Moses agamba nti ga byewuunyo era ekifo kino kyafuulibwa kitukuvu oluvannyuma lwa Papa Nuncio okukituukako mu 1994. Natural, like any other rocks. But what makes them special is that the priest who was here at the time of canonizing the Uganda martyrs found it so coincidental. There are 22 rocks, and when they canonized it, and one of the Uganda martyrs happened to be born here, out of his own creativity, thought of declaring these rocks, dedicating them to the Uganda martyrs. Omujulizi Adolf yattibwa ng'ennaku z'omwezi 3 Juni 1886, wabula bano olunaku luno balukuza buli nga 27 Gatonnya buli mwaka. Emikolo emikulu gya kubeerawo olunaku lw'enkya nga gya kukulemberwamu Right Reverend Robert Muhiirwa, omulabirizi w'obulabirizi bw'e Kaabalole.